Okubala abantu okwabadde kulina okutandika ku ssaawa 2 ez'okumakya e Mubende tekyasobose ng'obuzibu bwavudde ku byuma bikalimagezi okugaana okukola. Noah Muwonge amyuka ssentebe wa Kalungi Seero atubuulidde nti yabukeereza nkokola okuva mu maka ge okujja okunona omuntu eyamuweebwa okukola naye mu batuuze be kyokka ziweze essaawa 5 nga tebannasimbula. Kuva ku ssaawa emu kaakati sofa tuli mu ssaawa wabula eddakiika 5 okwera essaawa 5 naye omukulu omu gwensuubira obba nti ngenda mutambuza okukolagana naye yaŋŋambye nti sisitimu ekyankalanyemu ku disitulikiti awo era tewali muntu n'omu yabadde kuvaayo kaya tetumanyi olwaleero oba wanaabaawo okubalibwa. Agamba ekimweraliikiriza yagambye abantu obutava waka nga tebannabalibwa kyokka nga bakola mmere ya leero. Kitiisa kubanga olwaleero abantu banoonya ssente ekyokulya naye omugambye sigala awaka tova waka nga tonnabakola kikubalibwa. Naye kati olwaleero singa odda ku kyalo ne bakulaba nga ate tewali mulimo gugenze mu maaso sisuubira nti enkya olina omuntu gw'ojja okusangawo. Agamba nti atya n'okuddayo olw'okubulwa ekyokubannyonnyola. Naye kutuuka ku ssaawa ya leero tulabira ddala nti tuyinza okubeera ababi mu bantu baffe. Gye tunadde eyo aba abantu banakkiriza okubabala. N'abatuuze be tusobodde okwogerako nabo batubuulidde okwemulugunya kwabwe. Batugambye bagenda kutubala tubeere waka ssaawa 2 baba bamaze okututuukako. Ninze siraba nange nenvaayo nenkolaki nga kalabye emirimu gyange n'okutuuka nakati tewali kigenda mu maaso. Abakulembeze baffe batukunga tubeere waka bagenda kujja batubale naye tutudde waka wali kitulaba kigenda mu maaso. Bo abaweereddwa omulimu gw'okubala abantu nabo obwedda bibasobedde nga batunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma. Ng'oggyeko eky'ebyuma okwekyanga waliwo abamu be tusanze nga bo eby'okubala baabivuddeko era nga beetuulidde muti. Bano abatayagadde kulabikira ku kamera zaffe batubuulidde nga bu kompyuta buno bwe bwetaaga intaneti okusobola okuzikozesa kyokka nga tebabawadde data nga balina kukwata ku ssente zaabwe. Okola ku bantu 10 weetaaga data wa mutwalo. Waliwo ensimbi ze baali balina okufuna kyokka nakati tebannazifuna. Amyuka akuliddemu okubala abantu mu disitulikiti y'e Mubende Joseph Kiwanuka Kakande atubuulidde obuzibu buvudde okutandika ekikeerezi. Modi gye tugenda okubaliramu ate si gye tubaliddemu si gye twateekateekeramu gye twaba tuyiningiramu. Modi gye tubaliddemu yagguddewo ssaawa 6 ez'ekiro kati abamu bwe yagguddewo bugenza okukya ku makya nga sisitimu bwe bagenza okuloginga in nga tebagendako. Bonna asabye bannamubende okubeera abagumiikiriza nga bonna bwe bajja okubalibwa mu bitundu eby'enjawulo okubala abantu kutandisa kikeerezi olw'ebyuma okugaana okukola. Barbara Nareso agaffeeyo ku Spark TV.